mwebale nnyo olw'okuwagira music industry ya Uganda. Kuva dda nga tukyali Eagles, ababanga ba sponsors baffe yalinga MTN Nairobi Breweries. Mu Eagles twali bavubuka naffe, twali balungi naffe, byenyi byaffe bakutaaguka ng'era be batuwagira. Naye leero mu kikadde era tukyali nabo bale tubakubireko mu ngalo. Neebaza bannamawulire bwe twatandikira ba tiktokers tebaali okubanga internet yali tennajja. Naye abasajja nga bandawusi bano ababanga ku maradio Simba naki mwakola kinene olwa music waffe ne mumuwa abantu. Paka leero kwe tukyalya bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala. Ku mulundi guno ng'ennaku z'omwezi 7 December tugenda ku Sheraton Gardens mu kikadde. Mbadde nsaba abavubuka namwe mujje mu bungi kubanga nkulundawusi obuvubuka buno butwewagamu. Obuvubuka wadde bukola ki? Bagamba ebyo bya kikadde. Njagala ojje nga tosaliriza oyimirireko mu kasonda wali. Oyimirireko mu kasonda waki? Mumanye endongo ate mugiyigireko. Kibeere nti namwe music wamwe bwalituuka bwe bagambira mu kikadde muli sitandika ne mukompitinga ne generation egenda okuddako. Ekyo nga nkimaze neebaza abatesitesi Patrick, thank you so much, ne management eteekateeka ekikadde. Guno gwe mulundi gwange kugenda okusooka okiyimba by the way. Nali ndi awo bankubira akasimu jangu oyimbe, which is okay. Naye nga kyembasinze okubaagalako nti mukomezzaawo music abantu gwe baali bagamba takyaliwo takyakola ki. Ekintu ekyo si kituufu. Abantu bakyogeza kutya, bakyogeza fiya, naye temuggwa mu maanyi, temuba na kutya. Mujje buzinga 7 mugenda kukulira endongo. Abato, abavubuka, abakadde, abakulu, mwena mujje. Kyenjagala ekirala okwebaza, nebaza ba tiktokers bano bakola omulimu olumu mu kumanya oba mutamanya. Tuba tuli awo oli ng'azuukiza akayimbako mugenda okebera ku intaneti ng'olaba buyimba nga takumanyi, tomumanyi, talina bayasi yakakubye akatadde wakola ki wakatadde. Ekintu ekyo banne ba tiktokers babanga webadde oba tebali otubakubireko mu ngalo. Omuganda agamba si muganda naye jjajja wange yatugamba nga baana bange kuba izo nnunguza mu Luganda gye luli. Jjajja wange yatugamba nti baana bange wookoma okwonoona otandikire okutereeza. Okay? Kati abantu bagambanga nti music oyo yavaako mutandika okutereeza kubanga wali mwali mwonoona kati mutandika okukola ki? Okutereeza kubanga tugentulanga zi Serena ne zijjuza. Ekikadde manyi abantu bagenda kujja kubanga era babadde nga bajja. Kitegeeza oli music twali tumuse by those sayings naye kati tutandika okukola ki? Okumutereeza. Music ono si waffe mulekerawo okugamba nti music w'amayinja, ennyimba za Betty Mpologoma, ennyimba za Station, ennyimba za Charity, Maria Molina, ennyimba si zaffe. Nnyimba za bannayuganda. Bw'obavaako wano n'otambula n'ogerako mu nsi ezitali zaffe, bw'owulira ayimba oluyimba olwo tosobola kugamba nti oluyimba lw'amayinja, ogamba oluyimba lw'ewaffe. Abatali mu Uganda munanjulira. Bw'owulira ogamba otya? Oluyimba lw'ewaffe. Bw'owulira olwa Kamiliyoni ogamba oluyimba olwo lwawa? Lw'ewaffe. N'olwekyo music ono gwe tukola yatusinga amaanyi n'afuuka wa ggwanga. Kati gwe bw'oba onyiize ne Station Mayanja, onyiize ne Mayanja, onyiize n'omuyimbi Munnayuganda, tokuba eri product. Sooka oyawule omuntu ku product kuba omuntu ne product gikole ki? Gireke kubanga ya ggwanga. Twebaza nzira y'okwebaza MTN, nzira y'okwebaza Nairobi Breweries nti baayawula ekintu ekyo. Ffe ne bwe twakolanga effujjo lyaffe era nga nnyongerako n'abategesi b'ekikadde.
bayawulanga amayinja product nebaga fika tujjangu oyimbe jatukole ki tusobole okutwala music industry mu maaso. Nolwekyo ne bannamawulire tugende nekyo mu maaso, music tumuyite wa Uganda, music wa bannayuganda. Simanyi nnyo neeyisa z'abayimbi balala abatali bannayuganda, Abazaire baki neva tusigala tuwuliriza music wa Abazaire. Ne wano omuntu journalist bwanyiga ne Chameleone kanda music wa Chameleone ng'akuba nobwe babannaye obaawule nsaba product zaffe zisigale nga ziyambe eggwanga abantu abaana bangi bazifunyeemu zigenda n'entambula eyo ng'abaana bamayininga ennyimba zange bamenganako bakawaddeyo ssente ne kasasula enju tolabaawo nti nako kaba kafunyeemu kati bwe ganti ffenna tukifiirwe oba ofiiriza bangi nzirayo ku mulamwa okubajuliza nti ennaku z'omwezi 7 Desemba tuko Sheraton Gardens mujje mu bungi abantu bonna nalabye abeesunze namukola gakola mu kikuubo eyo yansaze nangamba gwe tujja olala nangamba naye bannange ffe mwatulesewa ssente mwatusabye nnyingi mpuliddewo chano MTN egambye nti bw'ogulira ku Momo osasula emitwalo 7 n'olwekyo ekyo nakyo kiteredde abantu manyi bangi bajja kujja basuuza ab'omu kikuubo ab'omu Owino abaki mujje tusinga ku Sheraton Gardens nga 7 nebaza organizer kivola batufunanga MTN Madam Momo Madam Kola twina atuyambako bobola byawatagira teekayo tujja kugoberera eno muba musaba lupya eno musaba video endala eno mugamba radio bwekiti yagize ebintu bingi bijjawo kakati ne TikTok actually size zange naziteekayo nze nange nali scrollinga nedaba zikola ki nga gyeziri internet edduka kwegamba ekintu kisusse olaba tutagenze gendawo. This is something Uganda, this is Uganda, sinolonga mayinja Uganda okutumbula music waffe buli omwaka atewa akoze eki bwe tutannatuuka tutuuseewo.